Mbaniriza nnyo era nga baagala nnyo yenze Saalongo Kanka Kapita ntakulakaawo. Tera okubeera omusanyufu mu vidiyo zonna zenzija mbakolera naye olwaleero ya nnaku sijja kuba musanyufu nnyo. Omukyala Ruth Nankabirwa asituseeyo mu katandika vidiyo kembawa n'akudaalira bannayuganda nti ye mu COVID-19 talina kyafiirwa era tamwevuma. Mu COVID-19 aguliddemu emmotoka empya, mu COVID-19 alundiddemu enkoko ze, mu COVID-19 talina kyamwevuma kubanga kati takyalina kimutawaanya ali mu bizinesi ye. Muno kwatwaliddwa okudaalira bannayuganda bonna nti ye talina kyalaba olw'embeera y'ebyenfuna eriwo mu ggwanga eri ennungi, akyawagira okugenda kwa maaso kwa pulezidenti nti ye yekka asobola mu ggwanga lino. Ono buyinza okubeera obuwagizi, sikuwakanya. Kansooke nkuteereko akatambi kano nsooke owulirize omukyala Nankabirwa engeri gy'akudaaliddemu bannayuganda gwe nange omunaku weeyo n'omunaku weeno gye nsinziira okubaweereza. COVID alaze ensi yonna 7 akyafuga yasobola. Ab'ekiboga bamanyi Nankabirwa yasobola buli lutalo. Kati COVID oyogerako waaki abalala badduka dda tayinza nakuleetayo wadde kiro emu ey'akawunga. Kati nze COVID nga mwevuma atanzitidde wange. Njagala kapaati ako kabaddiramu kankasoke kalwinding enkaddemu ate nze nga COVID mwevuma atanzitidde wange kansoke nkabaddiremu mukeetegeeze mukawulirize. Kati nze COVID nga mwevuma atanzitidde wange. Kati nze COVID nga mwevuma atanzitidde wange. Mu COVID mwotukuliddeko ekimotoka. COVID alese ne bawuza. Bawuza yamaze eri. Yo COVID. Fe tuli basanyufu mu gwennya. COVID ndi mu kulunda nkoko. Kugamba COVID aneetedde okuyiiya. Nangamba esirika sadamu. Minister nga department sirabangako bantu mu season oba mu mbeera yonna bantu benyigidde mu byabulimi as compared to COVID period. By the way, abantu bavu Kampala bagira ku biroole. Naako kanka baddiremu mwave Kampala nga mwekwese ku biroole. Mujja mwekwese mbiroole nga mulinga amanda. Mukawulidde kasimbe kessiramu bye tugenda okuddako. Abantu bavu Kampala bagira ku biroole. Abantu bavu Kampala bagira ku biroole. Agira ku kiroole nga yeekwese okwo eyeesogge emuwanga eyeesogge kati bali mu nnimiro abali ku ssomero bali waka. Abantu bali mu nnimiro bali mu kulima era atalimye. Ate kira Ekyokuyiga nti byonna tusobola obikola naye era okulima oteeka okubanga olima kubanga tosobola kumala lunaku oba naku bbiri nga toli. So Mr. Sebulime, the acting boss minister alinza wa report atuwa obugonjo batuwe enkoko. Ku katambi kano kambereko ebintu by'enkizo byenziramu obbalaga mbifaananyi. Minisita ayimiridde ku mmotoka yagulwa ssente z'omuwi w'omusolo miliyoni nga 8, Government Chief Whip. Minisita waali okutuukawo yagenze n'omuvuzi driver gwe mulabye akkiriza endabirwamu mu katambi ako mwali. Minisita waali yeetooloddwa security y'eggwanga ekuuma minisita esasulwa omuwi w'omusolo yoyo gw'olabaawo. Minisita avuddemu ebigambo bino. COVID ye talina gwe yali amuttidde, abaana bali waka oba tebasoma, ye akoleddemu ebintu bingi era Museveni bwali ow'amaanyi yoyo minisita. Njagala okutegeeza mukyala Nankabirwa nti tukunyiigidde, tukukyaye nnyo ffe abannayuganda abanaku. Omanye mabega awo abantu bajja ne batuweereza obutambi wano tusobole okububazannyira ne mbusirikira ninga nti kino awo tetunatuukawo tuli mu mbeera mbi. Njagala okutegeezaako nnyabo gwa tukudaalira nti abantu bewaweereza akawunga kugamba kewaweereza mu mbeera ya COVID eno byebino ebyava mu bantu. Wasindikira abantu akawunga kewagamba mbu bawaba nga zaake bamusiba ali mu kkomera lwa kugaba mmere wagenda n'ogabira abantu kyakyo.
bino by'abantu babituweereza abantu abali ku ground ekibuga batubuulira wagenda n'ogatta Kyachu mu kawunga n'omuwa abantu batuwa obutambi endowooza nti oba byabufuzi abantu bazanya byabufuzi ebiriddate akatambi kambwesonyiwe boogera emboozi zaabwe kubanga ekintu ekikuwa obuwe nga tokisasudde osobola okukigaana nali ndowooza oba akawunga banaakagaana minisita w'eggwanga mulamba n'okwata Kyachu n'omugatta mu kawunga n'omuweereza abantu oyinza okulowooza nti bigambo byange obutambi buno kambukutereko owulirize akatambi akasooka abantu bakwevuma okubaweereza Kyachu abantu bakwevuma okubba akalunodanga mu paalamenti emyaka 25 egiyise abantu ne bakuwaako obujulizi nti ng'oggyeko ekyokubba akalu tolina saavisi n'emu gy'otuusiza ku bantu kaakati omaze okulya obwegedde otuweereza ebyo bye bigambo ebyavudde mu minisita gwalowooza nti n'akatambi kano kalimu ensaka saasaanyikawe munno tutegeere abakulembeze n'abafuzi abalimu ensa kambere nga nsooka mbaterako audio zino mulira abantu beboogera ku kawunga ka Nankabirwa ke yabagabira ampozi fe abatuuze b'ekibuga tuli banyiivu nnyo olw'okuba nti nno omukyala gwe tusindise mu paalamenti okumala emyaka 25 atusasuddemu tukudaalira akawunga agaba kabi akawunga konna kavundu katabikemu ka Kyachu w'embizzi betuli eno saidi z'ekibiga Degeya naye tuli banyiivu era nkugamba ebigambo bino ssebo nti 2021 tetuyinza kukola ki tetuyinza kuddamu akalulu okuggyako nga bwakozesa embeera ye ey'obubbi naye ne wanaakabba n'akola atya ffe tuli beetegefu okufaafagana naye tumukooye mu kibuga tumukooyedde ddala agende Museveni afune omulimu omulala gwamuwa naye kibuga yaffe agiveeko myaka 25 talina wadde kyakoze n'ekimu Nankabirwa ke yagaba kali ke batabulamu Kyachu w'embizzi baweze omuwendo kabe kangi amazima bakatabulamu Kyachu okimanyi abantu wabaweereza akawunga akalimu Kyachu gwe n'ogula emmotoka miliyoni mmeka kufaamu yo ne weeteerako n'osimayo bakyali kidiba ky'amazzi oba kitanka ekinene n'oyongerako ku nkoko n'olunda enkoko ne weeyambisa amafuta okola bizinensi zo tusiimye nnyo tusiimye bwongerwa ku kyokoze waliwo abantu bajja ne bagamba mu bannamawulire omanyi kati n'oyo nemujja ne mugambire naye ddala nga naawe otuuka okuluza ti akatambi bwe katyo ddala omuntu ayinza okugulwa okubanga ne bw'oba ogulwa kyenkana kibana omanyi mutero kati n'oyo bakulu naffe tuli mawulire naye amawulire naffe tuli bubi bwe tutavaayo kwogera ku nsonga kwasaganyiza wamu nammwe ensi egenda kufa ensi egenda kwonooneka nga tukyetuddeko tutunuza kamera mu bitagasa waliyo ebyo batono nnyo abavaayo nga abaludde mawulire oba abakola mu mainstream media n'ayogera bwatu n'awaayo ebirowoozo bye batono so nga tonnaba kunteekako kigambo kino na kino obujulizi obuliko obutambi bwe butyo beera ng'osaasaanya vidiyo yaffe eno gisharing eri banno ne mu social media platform ate ku vidiyo zo tuteekako ebirowoozo bw'oba olina kyeweemulugunya ng'olina kyowabula ku vidiyo eno genda mu comment section wandiikawo kyonna kyoyagala yita ku namba y'essimu eri ku video description wansi eno twongere okwogera ate ebintu bino mwongere okubijjayo ensi ebeere ng'emanyi ku nsonga ya minisita njagala mukyala okuweereza obubaka buno nti abanaku be wakudaalidde basindise okwemulugunya kwabwe nga bakuyisa mu kutu era singa obubaka buno babukutuuseeko tukusaba ng'oggyeko ekyokwetonda obwetonzi nze okwetonda nkwogedde nga nze kuba maama wange yanjigiriza okwetonda singa mba nnyina ensobi yonna gye nkoze kiri eri oyo okunsonyiwa gwe nzizizaako omusango oba obutansonyiwa
Kambere nga maliriza katambi video eno naye nga njagala mugisharing nga bulijjo ku mikulu gyaffe online television yaffe tusinzira okuba nga tuddukanya ensonga zonna mbadde Ssaalongo Kanka Kapita Ntakulakaawo omukabaweereza akavidiyo kano nsiibudde olwaleero naye nga bingi nkyabireeta mu kunoonyereza okwenjawulo. Meraba.